Bamuyita King Saha yalina akayimba ako bakayita ZAKAYO bwe ku buyimba akadde kano obusinga mu ggwanga Uganda bwe tugamba nti King Saha omu ku bayimbi abasinga akadde kano siyinza kulimba era bw'owulira mu bbanga ttono nnyo nga King Saha ataddeyo concert gye bayita ZAKAYO tobaamu n'okutya wadde n'akamu olw'ensonga nti oluyimba luno lusobodde okuba ate nga alukubye ne musinga n'amaanyi paka akadde kano wano nno we nasobodde okuba ate nga nnoonyereza ku b'enjawulo basobole okuba tebatubuulira omukulu ono King Saha oluyimba luno asobodde okuba ate nga alukubye ZAKAYO n'abantu beebuuza kyanjawulo ki oluyimba luno ZAKAYO lwe lumu ku nnyimba ezitematema mu bantu oba ennyimba eza beefos ez'entalo era ng'omukulu no King Saha yavaayo n'awandiika oluyimba luno n'alukuba ng'ali aluweereza Bebe Cool. Bantu bangi nnyo balina ba ZAKAYO abasobodde okuba ate nga babanyaze bababyeko ebintu byabwe babakozeeko ebyenjawulo ebitagenda ebitatambuza bulungi bulamu bwabwe kati oluyimba luno ZAKAYO lwajjira mu kadde akatuufu mu mbeera eyo abamu abali mu mbeera y'okunyigirizibwa kati omukulu King Saha yatuula n'ayimba King Saha no gwe kutegeezaako ono omusajja mugezigezi bw'oba osobodde okuba ate ng'ozze ng'omugoberera y'omu ku basajja abajjira mu biseera nga kuliko yali King Saha Gravity n'eziza Bafana bakitandika mpolampola ekintu kyabwe era ekintu kyabwe bakijja mpolampola nga bakitambuza King Saha yajja akoppera omukulu gwe bayita Moses Radio n'obudde bwatuuka yasobola okuba ate nga amanya nti alina okutandika okuba ate nga yeezuula kwe kuba ate nga ava mu ddoboozi lya Moses Radio kwe kuba ate nga atandika n'asobola okuba ate nga akikuba paka wano nno we nasobodde okuba ate nga mbuuzaako ku b'enjawulo oba oli awo ebintu bino okuba ate nga bigondamu batubuulire endongo y'omukulu ono King Saha akayimba kano ZAKAYO bayinza kakola batya abamu ku be nasobodde okuba ate nga njogerako nabo basobodde okuba ate nga ebimu ku bye bantegeezezza bino naawe ojja kumpa ku ndowoozayo omukulu ono King ensonga zino nga bwazitambuza yeggwe oziraba otya kati ninyo nayogeddeko n'omukulu ono music analyst lwakuba ennaku zino ali nnyo byobufuzi analyzinga nnyo byabufuzi omukulu ono bamuyita Yekolera music analyst yeeyita General Itongwa omukulu ono namubuziza ku ndongo eno nga bwetambula soka oli kati ninyo wano mu Uganda music industry okuva edda nedda ezzenga etambulira ku ntalo era music ow'eddembe tatunda era n'abayimbi ab'eddembe tebakola bw'otunuulira amaanyi basudde ge yafuna ng'atandise entalo ze ne Kasozi geeyongerako bw'otunuulira Kamiliyoni Bebe Cool Bobi Wine nga bakyali wamu baali banafu paka lwe beetemamu bw'otunuulira Bobi Wine ne Joseph Mayanja Kamiliyoni oluvannyuma lw'okukola bato v'omwange ababiri abo baafuna amaanyi Bebe Cool ne bamuleka emabega paka Bebe Cool ate lwe yafuna olutalo olw'amaanyi ne Bobi Wine naye najjirira era amaanyi ga Bebe Cool today gamuli mu lutalo lwe na Bobi Wine kikyentegeeza ti oluyimba lwa King Saha ZAKAYO ne wekiba nga si lwa amaanyi nnyo kisusse ne we luba nga si lwa kitalo nnyo kisusse naye as long as lutemaatema mu bawagizi kirufuula olw'amaanyi era njagala King Saha asabirire emivuyo muwuma gyeyongere n'okulonda kuleme kubaawo paka bwe kunaaba kutuuka nga babisalawo gye kikomu mukuumira mu mawulire era essaawa yonna linda ZAKAYO launch kubanga King Saha bw'anaakola launch ng'olwedde abadde mu mawulire emyaka kati emyezi tegiweze ena ng'ali mu mawulire buli budde kibeera kimukolera ddala bulungi nze Yekolera Itongwa taata Yekolera Itongwa bw'atugambye ku nsonga z'akayimba ke bayita ZAKAYO olumu ku luyimba olusinga amaanyi mu ggwanga Uganda bwe lugatteko n'oluyimba lwonna lw'oyinza okugamba akadde kano yemu ku tuni ensinga ze bayita hit nayogeddeko n'ono muyimbi munnamawulire aweereza n'ebyemizannyo naye ng'endongo agyagalira ddala omukulu ono mukulu wange bamuyita Nsumba kati omukulu ono naye alina sayidi walabamu omukulu ono King Saha ebiseera byadde batandika endongo nabo naye tebyali byangu okay take yange about King Saha's ZAKAYO ndoza King Saha abadde ngawo ekiseera kinene ng'ayimba almost myaka gigenda kakati mu 12 kubanze nsooka mulaba 210 ng'akyali mulenzi muto yayimbanga ne bagayi olugayi bamutakian banks muzukulu wa Nsamba ali awo rapa n'abalala bangi bwe baali mu haso yaabwe awo nali lya ntondeyo gye nabasanga naye
abadde ndoza bukyanga kuba signal bwe yagiddamu waka miliyoni. Enyimba zonna zazayimba abantu badde bazirisivinga era nga bazaagala era nga bamuwagira. Naye oluyimba lwa ZAKAYO lwasusa amaanyi ku nnyimba za Saha, ne Saha ne lumusukka amaanyi to the extent nti ne bw'aba ayimba ku mikolo, kuba y'omu ku bayimbi abasinga okukuba emikolo abaami, nti newankubadde si lwa mukolo abantu batandise omudimandinga tovaawo nga toluyimbye. Nina omukolo ogumu we nabadde abantu ne batuuka omugole yatuuse n'okusituka n'amugamba ssebo tova wano nga toyimbye ZAKAYO. So amaanyi gamususe n'oluyimba lumusinza amaanyi. Ekyo kibaawo. Ate buli luvannyuma lwa myaka 2 oba osuubirayo mega hit lwakuba nti oba olumu tubadde nga tutambulirawo nga tewali. Oluyimba olubadde lusembeyo okubeera oluzito bwe lutyo lubadde Malamu olwa Palaso. Naye ndooza lutambudde ekyalo kye lutambudde myaka 2 egyalo gyaweddeyo. Then it's King Saha now okubeera nga ate atrendinga. Kyakubiri, it's a beef song. Olimu lwakuba oluyimba nga lwa beef lutambula lwakuba nti luno kye luyina eno beef ebadde eruddewo etambudde kajjagala kwera myaka 3. Bebe Cool Saha n'oluyimba lwa Sala Presa yali alukubidde Bebe Cool, naye we yatuuka okukola video n'akola y'amaka like ng'alinga agezaako okugumya mukyala we nti guma Sala Presa ndeka nkole n'ebifaanana bwe bityo, naye nga yali alumukubidde. Naye Bebe Cool bw'ataakimanya nti baali balukubidde ye n'asigala ng'alumba akasajja ne kamukuba open roof ne kamusumululira. Ekirala oluyimba luno buli omu abanga alina gwaluweereza mostly mbawagizi, buli omu alinayo ZAKAYO we. Kati yensonga lwaki olaba nti efuuse hit. So ndoozamu kuba nti byebimu ku birufudde. Naye kati nnyo kanzije nawe omwagizo gy'ombuulire ku luyimba olwo lwe bayita ZAKAYO lufuuse ensonga. Tukyagenda mu maaso n'emboozi eno ey'oluyimba lwe bayita ZAKAYO n'omukulu gwe bayita King Saha. Kadde kano y'omu ku bayimbi b'oyinza okugamba nti oluyimba lwe ZAKAYO baba tebalukubye mu club oba mu bbaala, oyinza okugamba nti bakusaze mu mbeera eyo. Omukulu n'akyayongerako omukulu Zumba okutubuulira kati nnyo ku King Saha njigyewo. Ddala almost 96 Uganda ebadde etambulira mu hits njereere. Ezo zinnabawanuka yali hit y'amaanyi Sebatta 94. Then Gwalali Busega newankubadde basudde yafata lukungudde, it was a big hit. Twatambulira ddala. Dole y'omwana Sebatta, one of the biggest hits mu Uganda. Omwana w'omuzungu Kafeero yali hit nzito nnyo. Nalwewuba Sebatta yali hit nzito nnyo. Kirabe Biso Katolu Bwamannabiryo yali hit y'amaanyi. Onkubiranga ku ssimu ali ekirumira yali hit y'amaanyi. Then ne tutambula Big Daddy Betty Mpologoma, eyo nayo yali hit nzito. Ne tujja Kereya Mayinja 12 yali hit nzito. Doreen Mayinja yali hit nzito. Sigo Nsimira Misach yali hit nzito. Oli Miss Geoffrey Rutaya yali hit nzito. Ne tutambula ne tujja kutinda atine yali hit nzito. Ne tujja oyinza okugattako hit kyendalaawo ezimu kwezi zasinga okubeera nga ate zikuba. Then ne tusembera Kiwan Bobby Wine yali hit nzito, ndoza yatambuliramu ne Bada. Yes. Then David Lutalo najja atukubaawo yali 27 nga gwako tuyingira 28 Kapaapala nefuuka Sirogan. Ne tutambula gundi Kenzo 2010 tuyingira 2011 n'atukuba Stamina nebeera nzito nnyo ekyenkaniddeawo. Then Good Life Bread and Butter yali hit nzito yalemerawo. Ne hits endala ezize zikubwa mpola mpola ezize zikubwa. Naye mu myaka nga 5-6 oluyimba Malamu lwa Palaso lubadde lw'amaanyi, naye ZAKAYO King Saha ayinza okuba ajja kumenyawo. Ekisooka lukoze bulungi mu media zino, radio, TV, then ne ku social media lutambudde. Lwe luyimba kati lutrendinga ku namba emu ku YouTube. Then neera ne luyimba kati olusinga okubeera common n'okuzitowa n'okwagalwa abantu. So ndooza mbuko kwa nti King Saha kati olwasimbudde jjukira buli lw'okuba hit egyo gibale nti emyaka 2 ng'oli ku top. Sigenda kusuubira oluyimba lugenda kujja luluwanuleyo mangu. Nedda
ate ne lwaddamu okutana lo bagenda ddwagala nga bula palaso bwabadde nti bukyanga akuba malamu newankubadde zazzezaako zibadde tezituuka malamu naye olaba nti nno zibadde zitambula because malamu ya settinga pace. Okitegedde ekintu ekyo kati nzirawo osobola okuba ate nga ogatta eddoboozi ku luyimba olwo oluyimba lwa King Saha lwe bayita ZAKAYO n'omuyimbi King Saha akadde kano bw'aleeta concert gye bayita ZAKAYO abeera tabalimbye wadde n'akamu kuba olw'ensonga nga bw'owulidde omukulu Yekolera bwakutegeezezza omukulu King Saha abadde mawulire emyezi 4 ensonga za Wuma okubeera pulezidenti wa Wuma zimukumidde mawulire olutalo lwa Bebe Cool olwamuleetedde oluyimba olwo n'abaluzzeemu baluwadde hype terusobola okuba ate nga lutambula ekitegeeza nti oluyimba lusobodde okuba ate nga lutambula gwabiwakanya oba ayongerako ku ddoboozi alo agamba ati abanike stede lobeni juko esinzidde enkalu ku luyimba olwo naye baaba olaba King Saha nga ye ali successful ng'ogyeko n'oluyimba kubanga ye King Saha kuva mabega ye omujjukira wano mutubonga naawe agenda aleeta concert ng'olwo message agambye mubawere n'aleeta concert ya mwana gwe ku Freedom City ogijjukira bulungi yajjuza oziraba kati obudde buno bw'atimba ekibuulu ajjuziza ddala kuba kati obudde buno ye nga ye mawulire olaba ne pulezidenti Bobi Wine yaleeta oluyimba ne lugaana olwa King Saha amawulire ga King Saha King Saha bw'amaanyi nnyo asaana atimba ekibuulu aleme kuviiramu awo. Webale kuwuliriza ye Ben Juko bw'atugambye enkalu webale kubatenga otumbudde sooka ogambe wano alo abanike esebo webale kuweza Uganda n'Obuganda rekali ya Benard Plate w'ensasagwe omubwati omulamwa oluyimba ddesaawo eno lw'amaanyi ate ne King Saha muyimbi munene asabule obusabuzi kivulu ffe tujje tuyewo omubiri sebo abani wali esebo ayo omwana yajja kikuba ono salongo ajja yesanga ala abani sebo webale kuweereza mwana wa maama ano promota kaggwa abani nze kyeyogera ku ZAKAYO tugenda kuba ebivulu n'okujjuza tujjuze kuba kati gwe manya wookulu naye tukuba ebidongo essaawa ze ne woolagawa bw'otayimbisa luyimba ZAKAYO tolina kyoba wanoonya embiwumo oba tolina kyewaze egamba abantu teka tusabule endongo ya ZAKAYO baZAKAYO beetereeze awulidde hala abanikuweereza sebo omwankomuze kitono kulina senior school ne bwala kakati ze gyenyogera ku luyimba olwo oluyimba telwandibadde lw'amaanyi nnyo ekiri awo naye abantu balupika ne Bebekulu teyaluzeemu singa Bebekulu yaluzeemu telwandibadde lw'amaanyi tegedde abantu balukise nnyo okuteekamu amaanyi Bebekulu naye abako kyakola naati mutabani we yaluzeemu ate mutabani we tozola mugiragiranya ku King Saha kubanga Bebekulu y'amaanyi alina mangi jankomuze kitwano lino webale kuwulizako mo sebo bagambye halo sebo webale tuweereza bamuyise Owen Wins okuva ebbuliro munnange mwana oyo King Saha baaba akuje hiiti baaba aya basi webale kuwuliriza lwe lumu ku luyimba olwo ennaku zino oluliko ZAKAYO oluyimba olwa beef lwetugamba nti oluyimba olw'entalo olusobodde okuba ate nga lwawudde embawagizi aba King Saha n'abagamba nti abanyigirizibwa mu mbeera ey'enjawulo awo nno y'omu ku bawandiisi b'ennyimba be tulinawo King Saha n'okuyimba akuyimbira ddala ensonga ezo bemu ku ebyo ebisobodde okuba ate nga bitambula kayimba kano